Grenade official. Soko obuze ku bakulaba. Bana abanda ba mu namba la musiza bakita Grenade official Mr. Kusibe ka Mr. Kuloga bonna. Bala musiza nyo na de musiza bonna. Mwe wale kumpatia Simba News ndala kama banku. Grenade. Ebya mukwano gondozo wabiwulidde. Mukwano go MC Katsi. Gwe wabirabyeko n'obisomako nga bitambula ku social media byakuyisiza bityanga gwe omuntu alina kyakuyambyeko mu music wo. Yogera nnyo. Katso ya support is okuva day one kubanga nakatandika yabeeddonga simusajja mubi era ekiriwo jakimusabira mukama amwongere bwongezibulamu naye bagamba bamukebedde ekizibu ekiri mu bulamu bwe naye mukama fekuba kati tumwagala nnyo kuba ali mu bizinesi yemnaffe tumwagala nnyo kubanga zekati tumutwalanga ozanga muganda wange mukulu wange kitegera kubaza mbeereddewo dewan naye kyokka kyenyinza okugamba nti tugenda musabira mukama mwongere obulamu nga ebyo nga kikyali awo wamusinkana ddi abanga ddene mwaka kyogo wakati wadda kiranga amlisi yakagulawo ngolo ina kayimba kyawe wali okyali ku street kolo embozi yamwe yali etyayo nga wakasooka omulaba gwe wali olaba nzakati we namulabanga nga mpaayo olukumi naye omu ku bantu abakuleetera okugamba nti naawe tandika oyimba oba ki namulaba ng'omuntu bonamete kuba yali kati yali siteera kati omusajja wamaanyi sere ekintu kyakikoleredde kubawalase ogayize nali motoka wakabi kubaazi biki nga oyogayi wakabi era busi wakabi understand abantu abamugerera ebigambo nti musajja avuma abantu biki abantu abayogera ebintuntu ebyo bawa bubaka ki naye kati ate buli omuntu yenna afunamu obuzibu ng'omuntu kitegeera kati waba waliwo ekyonna ekibaddewo kati sitalina buzibu ekyemanyi munange sifunako obuzibu bwonna tanvumangako ako obuzibu bwonna era bannange oba wamunyingira kati yakufuna musonyiwe kati sitalina buzibu bafani bubaka obusemba liboba abafani bange obubaka obusembayo bannange natata olimo olibanabikwamba bitakusimuuka baweemu akapiira eno sawa ya kusimuka mundongo tuwa mu kusimuka wali otegeeza ki Nigga, guys, I love you so much. Grenade Official is my name. Mbagala nyo guys, mwebale kumpagira. I appreciate you big time. MC Cards mukama akongera obulama kuume tukwagala nyo. Peace and love. DJ Nimrod. Soko obuze ku bantu abe bafani babakulaba. Abantu abandaba mbalamusiza nnyo era mbagaliza sekukula ennungi n'omwaka 2020 omulungi gwe babeerera ogwakabi ate nsaba nnyo Katonda atuyambeko mu week season emu n'ekitundu ezisigadde ffenna tuziyitemu bulungi nnyo ate twesange mu mwaka oguddako. Olunaku olwaleero obadde kabaga ke bayita singozi? End of year singles party. Nze omulamwa guno omutuufu gwe gwaki? Nayo just abantu bajje beeyagale tewali mulama gwa maani kugatta abantu tuba tukulabyeko ng'ogatta abantu sagala abantu bayingire omwaka ogumupya nga oli single kirungi nnyo n'otandika nga n'oyingira omwaka nga ka relationship kapya n'otandika nga oli happy so yensonga ezimu lwaki nkola singles parties. Okay. Kakati ensonga za mukwano gwo MC Katsi waziwuliddeko? Ensonga ezo wazakuyise mu matu go zakuyisiza zitya? Ensonga ezo nalumiddwa cause Katsi kyali wange kibi nnyo okulaba nga kyaliwo wali mu
that kind of state ng'alumwa nga tali happy waliwo ebimunyigiriza. As per now bagamba ali ku medication but tekitugaana ate kumusaasira. A couple of people badde bagamba mbu videos zadda naye balemu ate tulimba videos ezo teziweza na mwezi mulamba nga zifulumingiddwa okitegeera. So however much bagamba zadda, yes zadda about a month ago but omwezi gumu kitegeeza bikyali fresh. Now of course bagamba ali under medication naye tekitugaana fenga mikwano gye musaasirako okitegeera. Yeetaaga obuyambi however much ali mu bufuna tekitugaana ate mukwatirako okitegeera. Bw'obeera naye muwombe omusaasireko omuyambeko omanyi si kirungi kusaasira nnyo omuntu koze oba omuteeka mu state eyo oba omujjukiza obulwadde bw'alina but at the end of the day cuts yeetaaga obuyambi. Ologo omusinkana ddi kuba bagamba mmwe muli badda? Okay, simusinkana nnyo but tekigamba gwe wamulabira omulundi gwe gwasookera ddala gwali ddi mwaka ki ogwo? Cuts mukulu Cuts mukulu nasooka mulaba ku WBS nga ffe tuli baana bato nga ye already apresentinga paka kati watuuse wano right now. Mbadde ne Cuts mulabidde ebbanga ddene tukoze ffenna waliwo shows ze tusharinze stage naye so mukwano gwange kyali wange ndi muba mutuufu nnyo musaasirako however much siteera kubeera nnyo naye but at the end of the day ali ku mutima. Olwo ebintu ebigambo ebyogerera abantu ku social media omanyi buli woscrolling bati abamu bamuvuma kanti anywa nnyo omwenge sima avuma abantu ebyo ebintu ebimwogerwako bingi nnyo obagamba kyabo abantu. Katsi ndowooza buno obulwadde bumala buba ne bucankalanya sisiteemu okumuvuma tekirina kyetutuyamba kitegeera because muntu agezaako naye kweyiya agezaako kwefunira future ye. Sometimes bucankalana omutwe ne bucankalana. We need to understand that there are people abalwala ate omutwe ne gutabuka kitegeera. Tekitegeeza mbu baba mad, no tali mad but just stress ye busumbuwa ye. Obaka obuli ebisembayo libafaani be abafanzi twesangeyo omwaka ogujja mwekuume mubeere responsible nnyo wiiki emu n'ekitundu olabanga kantu katono but tubeere responsible twesange mu mwaka ogujja ate tweyagale tusigale nga munjagala. Happy New Year. Obagambye okweyagala tebayitireyo nabo. Tweyagale responsibly. Kweyagala kubeerewo naye tweyagale responsibly. Happy New Year and a very Merry Christmas.